nali siwagira NUP nali mpagira Kyagulanyi Sentamu Robert gwemanyi ena kati gwenchamanyi naye kati sawa zino Kyagulanyi Sentamu Robert so amubeera mabega olw'ensonga eriemu nti newe namubeere mabega nze lule ngenda kaddiwa nga n'abaana bange bakula ngobampita jjajja nga tafuze eggwanga tekiba tekinyamba tugenda wagira omuntu ng'akwatagana n'amagye obaani Kyagulanyi ayagalwa nti lwa nsonga nti Kyagulanyi nga ye muntu omu ng'ovudde ku kibiina nti ye ali solid ye musajja alina omutima ogw'ekyuma era wabataliiko bano abamwetoolodde ye musajja asobola okufuga eggwanga naye waba alina bano abatole tasobola kufuga bwaye tesobola ddimuwa bajoweri ngonga mataba ya sente za state sente bazijjangawa sente babasindikira sente mu sente ziva America muntu kyakuba ekyeyo nakusindikira sente kuva America nga tomanyi akugambe nkusindikidde sente naye saagala sente don't expose me webale kubanga otwegaseko wano ku Lubaluse wa TV yona gyosinzira tuteekebwamu ensimbi aba Sero Properties banono nga basangibwa wali mu kiti beegatteko bajja kubanga bakuweereza olunaku lwaleero twegatiddwako muganda waffe okuva mu NOP agenda kuba atunnyonnyola biki ebyali mu NOP ebyali mu trail nga batambula ku campaign ono nno nga abotodde ebyama lindirira kyobadde tomanyi enjala n'obusungu by the way obusungu balina nti tebabajjukira ate abasinga kati fa bali mu line yaffe betwakoordinatinga nabo nga tuli ku campaign trail bonna batubuuza lule kiki lule nazo kyakulaba kiki mwatuvaamu mwalya sente omusajja kiki naye kati ffe tugenda kufunira muwa tugenda kuba tukola ki era benefits ki nga olaba nti bannaffe ababeerangawo betwalinga nabo abali ekamocha nti bo ku sente zaba MPs balina akasente kibawaaka bebalowooza nti tebalina buyambi ne babawa akasente ako abamu bebeerondeddemu abaabwe nga wonoba nti nze lule njogera ne Kyagulanyi mabadde mukwano gwange okumala ebbanga ddene nga wala Nubian te Nubian alina kalutuke naleeta abo bakwano be abataalina mu struggle abataakubawo ku muggo abataabuliko ku sukulu abatafuna ku tear gas ne babanga bo ate akasente akava mu ba MP ne sente eziva mu resources endala ng'ebweru na biki mu NGOs ezenjawulo human rights biki nti bo bakafunako ne tubanga ne safety nti lule watuuka ne batukwata batukwata abantu 16 batukwata abantu 16 kwali kabe kalangala abantu 50 tusigala nti fabe kampa twali 10 bagenda nga bascreeninga ne batuteeka mu makomera ag'enjawulo naye mu bantu abaali ku ttiimu ya Kyagulanyi twali abantu 8 ng'oggyeko bano abaali bazze abapya abagoberezi naye mu bantu abo abantu kati abafunamu ku side ya NUP obanga office eya Kyagulanyi bali abantu namba teweza n'abantu 30 kati ne weebuuza nti bano abantu abaala baffe tuli luddawa obanga ekibiina kyatulekawa ngate kimulimu abaana nga bali desperate kakati sunno netugenda tufuna ekirowoozo netugamba nti gavumenti eno ffe tulaba muzeeyi akooyi ate yakuze era fe abalengerera ewala tulaba nga wagenda kubeerawo enkyukakyuka naye enkyukakyuka tegenda kubeera mu NUP akati tetugenda kuba nti tuwagira Kyagulanyi paka nti tuwagira Kyagulanyi ng'omuntu waba tuwagira Kyagulanyi ng'omuntu agenda okubeerako nga president omupya so kakati wabanga waliwo omulalajja yatusobola okuwagira omuntu omulalajja as long as nti omuntu oyo abeera naye atumatiza natugamba ngeri ya Kyagulanyi nti munaayi tujja kubanga ebyensoma ebyenjigiriza tubiteekako essira era tubitaddeko amaanyi era tugenda bitereza ebyamalwaliro obwongo ogasseeko munaayi kubanga ebya security yes byo biri bulungi naye ebimu obumulumulu obumu obwera obujjiramu era tebusobola kubulawo ebibi naye nga ffe
basically tusinga kulaba focusing ku economy ne education ne health kakati bibire byatutwaliwa Kyagulanyi tikati bwe tufunye omuntu oba munnamaje kuba kati sawa zino tewali muntu agenda kubeera tewali muntu civilian agenda kufuga gwanga Uganda as per now we tunulide period ene y'emyaka 5 ne 10 ejijja myaka 10 tetulina suubi ya Kyagulanyi kufuga Uganda agoge mazima abantu amanyi bagala gawulira naye nga goge mazima Kyagulanyi tagenda kufuga mujine emyaka 5 olw'ensonga nti tuli mu military government whereby nti nature nti nga opposition side yalema okukwana kubanga ebiseera ebisinga bwe oyagala omuntu akwegatteko omukwana however much nti mubi oba mulungi omukwana kati opposition yalema okukwana kye tuyita amaje oba security nti whereby nti ate opposition ekumibwa security so kati webalema okukwana amaje fenga abawagizi kyatusula mu distance etya nti olemo kwana amaje togenda kutula ku bukulembeze kubanga amaje ge galina okwendosinga ate era ge galina amaanyi balina buli kimu bebasobola bebalina ekiwayo ekinene ekifuga eggwanga so kati ate omwagala w'abangi Kyagulanyi waffe ekyo kyamulema okukola ate naffe bennyini era we twalenga twogerako naye kubanga nze njogere ne Kyagulanyi mu biseera byaffe biri ebya awo kumala kulonda awo nga tugezaako okulaba nti waliwo ddala change egenda kujja bategenda kujja tudde waka twebake tulemo okudda ku street okwekalakasa tuve mu okutandika okuba government nti government muli babi bikibikyebyo kati webange ekyo kyagaana ye yennyini okwana amaje kitegeeza nti ffe tulina kati supportinga muntu nga munnamaje gutamanyani abamu bagamba muwozi yetachawgerangako naye ayinza okubeera omunnamaje omulala naye ffe kyegutwaga tetufuddeyo ba munnamajani tetufuddeyo ba wagwanga ki tetufuddeyo ba waddiini ki naye munnamaje nasobola okujja natuterawo ebintu ebyo byenjogeddeko nakwasaganya ebyenjigiriza nakwasaganya ebyamalwaliro nakwasaganya ne security eya buli muntu nabanga buli Munnayuganda era asigala alina obukuumi tetulina tabba tujja mubeere mabega kino nkyogedde era nkoze interview nga ndi bwomu lwansonga nti ebiseera ebisinga bwe tuba nga bangi tubanga abagezaako okusasamaza kisandiyagadde naye nga amaloboozi mangi era abayagala nti mwagala amaloboozi agawerako tusobola okudda mu sini tuli settinga interview bonna ne muwulira ebirowoozo by'abantu era mujja biwulira ebirowoozo abantu abayivu gye bali bangi naye ekirala ekyennaku kye tulina nti Uganda tefugibwa I mean Uganda teriimu nti abeetaaga enkyukakyuka nti bamugeto bokka oba nti abo abasinga okunyigirizibwa ennyo waliwo n'abantu abatali bulungi nga banaku nga ddala banaku toyana kyakulya balima bakola ki ne sente bazina mu nsawo nga maane wikitafunye mutwalo naye nga naye tayagala ate enkyukakyuka mwattu nga kikyayagala ng'agamba kasa twebaka tayagala nkyukakyuka so kati Uganda sinti yabanaku bokka naye ba doctors bwe muwulira nti bafuna millions 4 bamuwulira bafuna millions 5 ne ba engineers ne ba politicians abanene ba professors nabo baagala change naye kati twakizza nti NUP nti enkyukakyuka yayo nti egenda kuba yaba ghetto egenda kuba yabanaku kyovula nti kituzizza nnyo emabega nti buli abakulembeze abalinnya ku kituuti teboogera kubiruma abantu ng'olaba abasawo abantu ng'olaba professors abantu ng'olaba ba technicians abenjawulo abantu nga bankuba kyeyo kubanga abo bo si banaku as well naye obudde ba oppositions bebamalanga boogera ku bantu abatugulunyi bebatulugunya kubanga abantu eggwanga lyonna litulugunyizibwa ffenna batutulugunya ne batukuba emiggo ne batusiba naye tewali n'omu yavaayo kutugamba bangi gye bali abaana
ne team benkugamba bendi wano mu presenting bendi mu kwogerera jibali net basobola kujjane batandika kugenda kamucha ne bastomera kamucha nti naffe batukube emigo naffe batuge nange bungulu mtuye nkusala ko wano ninamu enkovu bankuba oyo Louis Rubongeyo oyo wachi munyigira wetwali embali tumujja tujja Kyagulanyi mu moto bagisaddemu kanista ya tear gas yanninye sabiro naye nagendayo ne mugambo wayo omwangwira omukono nga tuli magere awo ni mugamba bulungi bwannayo wamenye sabiro naye linuma naye abaana bana banansi bagezaako okunyunga ate nga tukyali ku twelo yantumya butunulizibwa nanga kakati munaye nkola kitwali mu struggle nga buli omwadduka naye nga ati Louis ayina sente nga ate nze nali ku twelo nga sina sente nali baddaga we muganda wange kantulabe naye he doesn't care omwana wa ono Frank I know mwala gweleka I know mwana namukwata omwana ne mutwala yongo mwana abuli sawa ngamba lule munaye tumtwale Kyagulanyi mwe abeeranga ne Franka ne netiko mwana mutwala ne tugenda ne ntuuka ku gate ne nkonkona gate bali batugali baganye n'okugala Kyagulanyi natula naga abalekawo bajje ne mutwalayo Kyagulanyi namula nayogera naye namukwasa ani babi ne nagamba Louis ensonga ezazikwasaganye Louis okwetoola ku mwala akuya Louis essimu ndi busy ne just imagine namwandu ali mu kazigo kawempaawo najjange eno gye mulaba ennimiro eryawo nabana nituba wange mmere nze nalima muwogo ikazi 2 namba ezo ze mulaba wansi badde ennimiro ya mmere nemba wange abaana emmere bajjange ene walule kubanga nze nali friendly nnyo nemba wemmere okitegedde naye nga emmere gy'omula gye bagaba bagigaba ku Christmas ku Easter ku Eid ate abo bebalonzeeko nti simanyi muwala wa gundi mukwano gwa gundi naye abaala bo balina funa kaki tebasobodde kuvaayo kutema mpenda nti government tugirimu kale naye katusooke tuddemu tukole biri abantu bye batutuma wabula nga bagenda kubeera nga eva bayimbirira abo abali tortured abayina ebiwundu ate nga batono ku population ya Uganda fe abamu tugamba nti si kibi kubanga nani tekiyinza okuntukako naye nze manyine ekintu wako tubajja kukola ki kubanga era nali mukomera sinzenzeka atali omu 12 bangi n'ekitalya waliyo abaana 6 abakwatibwa ku trailer abakwatibwa nga baweeweta ebifaananyi bya Bobi babisiimula babitaddeko soda abakwatibwa ku baleti nabalekayo recently one nengena nekamucha nembaga abana gye bali bamakitira babeera nabayo ne boogera nabo abana gye bali bangi tibaboogerako ne Edi Mutwe wabeera mu kkomera ensi yonna eyimba Edi Mutwe Nubianili wabeera mu kkomera ensi yonna eyimba Nubianili ensi tegenda kuyimirirawo ku sako nti Kyagulanyi Edi Mutwe Nubianili nedda Louis Senyonyi nedda ensi tegenda tetugenda fe ekyo si kyatu joining sa oba tugite revolution oba eno struggle gye tulimu kwa buli muntu ali mu struggle ne struggle tyetololera ku one house kubanga sawa zino complain eri nti 7 ne family ye babbi Uganda bakoze eki ne baba just ekibiina kitono nenga ne resources bayina era zigwera within the first family kibeera ni fair kati nze nchogerako bwente kubanga nze nga nchogerako kyovolaba batandika ngo tukuba balule babo balya balule obusajja ye ngombo naye nga kiki bakola to distract you ne babajja ku mulamwa mutemuyina kwogera boboogere omwogezi wa NUP deputy speaker wa NUP Mufumbiro ategeera nnyo era nze singa mbansabye nti wabanga atandise okukola mu byobufuzi bwe be bantu betwali tulinamu essuubi kubanga Mufumbiro wagendanga wa Mufumbiro n'oyogera naye ne ku trail kwennyini nga tugenda nakola ne sente z'emitwalo 5 n'akuwa n'omugamba munnange kiri bisena kyako nakola ne sente n'akuwa naye bajjowe baddukanga misine beekwe